This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Abenjawulo Bannayuganda amanya n'eddoboozi nze Zaalwango Madiina era nga nvunaanyizibwa ku nteekateeka ey'omukolo ogw'okuggulawo ekisaawe ekya Ham Stadium War Memorial Ground. Ogwange nno gwa coordinatinga events ez'enjawulo ezigenda okugenda maaso mu kifo kino ku Lwomukaaga olwa weekend. Olwaleero tuli mu press conference ey'abayimbi. Eyo event yemu ku events ennyingi ezigenda ogenda maaso ku lunaku olwo. Tugenda kuggulawo ekisaawe kino oba emiryango gy'ekisaawe kino ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya. Era tusuubira bannayuganda okutandika okutambula okuva yonna yonna gye banaava kumakya ddala osobole okufuna akatebe akalungi ennyo w'onaalabira ebinaagenda mu maaso mu kisaawe kino. Tugenda kutandika n'emipiira egy'abakyala, omupiira gwa netball ku makya ddala. Bwe guvaako tubeereko ne basketball. Basketball bwaggwa naye wakati awo tugenda kubeera ne interlude y'abannaffe abayimbi wakati w'emizannyo egyo. Bwe guvaako tugenda kubeera n'omuzannyo gw'ebigere oba football ku ssaawa 10 ogwo gugenda kubeera mu makkati ga URA ne Kitala FC. Ogwo nno bwe gunaggwa tubeere ne omuzannyo gw'ebigere football ku ssaawa emu wakati wa Villa ne Express mukwano gw'abangi. Awo nno okuteekayo emizannyo gy'ekiro kino tubalaga kapasite y'ekisaawe kino nti weewaawo tusobola n'okubeera n'emizannyo oba ebivvulu byonna mu biseera by'ekiro kubanga lighting oba amataala g'ekisaawe kino ne equipments ez'enjawulo eziteekateeka oba ezisobozesa ekisaawe okubeera n'emizannyo gy'ekiro tuziina bulungi nnyo. Bwe tunaamalirizaawo tubeere n'ensambagere egenda okubeera wakati wa Golola ne Semata. Abo nno baabadde wano ku press conference juzi katebe eyuze n'okuggwa teyawedde. Kati unfinished business eyo tugimaliriza ku olwo. Mbategeeza bannayuganda nti wakati w'ebyo byonna era tubeerawo ne interlude z'abayimbi naye officially tugenda kuba fireworks awo tuyingire mu entertainment ey'abayimbi. Akaseera ke mbadde wano nga nteekateeka omukolo guno ndabidde ddala nti Haji Hamis Kigundu n'omwami Yasin bakwano b'abangi. Olw'okuba b'abannayuganda bonna buli muyimbi wa Uganda yeewaddeyo okubeera okusanyusa bannayuganda ku lunaku olwo. Nakomye okutunula ku lisiti nga kuliko abayimbi 8 naye nkakasa we bukeeredde leero tuyinza okuba nga byakyuseemu. So bannayuganda mwenna mbategeeza nti ku lunaku olwo tugenda kubeera ne kye bayita sports buffet oba buffet y'ebivvulu n'ebyemizannyo. Nti abayimbi bano bagenda kutusanyusa paka kuwulira bubi nga enjogera y'abannayuganda bweri ennaku zino. N'olwekyo mbakubiriza nti ku lunaku olwo olw'omukaaga tusigazza olunaku lumu lwokka. Bannayuganda atannafuna tiketi yo genda bunnambiro ofune tiketi eno. Tuzijja ku Ham waneeno okwetooloola ekisaawe ku Ham Stadium. Tuyina ticket centers, ticket selling points nyingi nnyo. Bw'otuuka wano ojja kuziraba. Naye ne bw'oba tozirabye ku adverts zaffe okwo twataddeko ennamba z'amasimu z'onaayitako okututuukako. Ne bw'oba waali agadde tiketi nga 10 ng'oli eyo era ennamba y'essimu eyo osobola ogitukubira ne tukutuukako butereevu ne tukudelivaringira tiketi eyo. Naye ate ne ku New Vision waliwo tiketi zaffe ez'olunaku olwo osobola okuyitawo n'ozifuna. Naye ate ne munnayuganda atayagala kusumbukana oba akola ennyo nga oli bize tosobola kuva w'oli osobola okgenda ku ssimu yo n'odownloadinga ka app ke tuyise Next Ticket n'osobola okufuna tiketi yo era n'ojja nayo ku ssimu yo ku lunaku olwo n'ogituwa ne tugiyisa mu kyuma kyaffe ojja kusobola okuyingira bulungi nnyo. Tweteeseteese bulungi ddala nti okuva ku makya paka kuzibya tugenda kubeera mu kifo kino. Ekitegeeza nti tuyinawo ebyokulya, ebyokunywa, ebitamiiza byokka bye tutaleese naye buli kyakulya n'ekyokunywa ogenda kukisanga mu kisaawe wano. Kitegeeza nti togenda kubeera na nsonga ekujja mu kisaawe kino kukufulumya kubanga tiketi yaffe ekola omulundi gumu. Tugivalidatinga lw'oyingidde, bw'oyingira eba tekyasobola kakasibwa na byuma byaffe bya mulembe Haji Hamis Kigundu bye yatadde ku entry points zonna.
Bannayuganda njagala okubajjukiza nti enguudo ezituleeta ku kisaawe kino ku lwa security yaffe ezimu tugenda kuziggalawo ezeetoolodde wano kisobozesa abo bannayuganda abajja okulaba omupiira obuteegatta na mugotteko gw'abatalina tickets. N'olwekyo tugenda kubeera n'aba ticket holders bokka nga beeba accessinga amakubo oba ekisaawe kino. Naye ate n'abantu baffe abalala abatalina ticket twabakoledde accreditation. Aba media accreditation cards zammwe zigenda baweebwa olunaku lw'enkya kubanga tojja kusobola kuyingira kisaawe kino nga to identifyingiddwa oba nga totegeezeddwa nti gwe twayise okukwata omukolo guno omulungi ennyo. Basitaafu baffe abakozi baffe wano tugenda kubeera n'abakozi abasobera ddala mu 600 ekitegeeza nti okubategeera nti bebbo abali kumpi naffe oba abakozi baffe nabo twabakoledde accreditation card. N'olwekyo atalina ticket saagala olowooze mu mbeera yonna nti ojja kusobola okuyingira ku Ham Stadium ku lunaku olwanga lumu kuba buli ajja wano twamuwandiise ku lisiti ne tumuyisa mu kyuma era ne tumuwa accreditation card enaamusobozesa okuyingira mu kifo kino. Tugenda kubeera ne opening ceremony eteekateekeddwa omukulu Ketty ne Bushington y'amaanyi nnyo ze tulaba ku mipiira gy'ebweru abo abaana abajja wakati mu kisaawe ne bazina ne bakola erinnya mulimu mulungi ddala. N'olwekyo bannayuganda gwakyali eyo nga tonnafuna ticket nkukakasa nti osubwa kuba ticket ziggwawo. Executive boxes zo zaatuggwako dda bannayuganda baazigula. Executive seating ababaka ba parliament baatuguzeeko 406 n'abalala ne bagula, so tusigaza ntono ddala. Atannafuna ticket ya executive seating olwaleero terwali kuzibyeko. Eza VIP za mitwalo 10 zo weeziri n'eza ordinary oba general admissions nazo weeziri ku mitwalo 5. Munnayuganda omwami Hamis Kigundu amaanyi gaatadde mu kintu kino ndaba nga ne ssente ze twakyaginze yatuddiza buddiza. N'olwekyo ku bye tugenda okulaba n'ekisaawe kino enfaanana gye kifaananamu mbadde nkusaba munnayuganda nti olwaleero teruziba nga tofunye tiketi yo. Security yo tuyina ggulugulu abasinga tujjukira Nakivubo oli owedda naye Nakivubo omwami Haji Hamis Kigundu gwe yakoze oba gwe yateeseteese omulundi guno wanjawulo ddala ku oli. Titokyayinza kusanga muntu wano ayagala kusikako simu yo. Naye ate weewaawo tweteeseteese nga tutaddewo bastewards baffe 300 munda mu kisaawe muno kubanga ku mupiira oba mu bisaawe temukkirizibwa byakulwanyisa. N'olwekyo tuba tulina kukozesa ba stewards oba n'abasirikale abatalina mmundu. N'olwekyo nsaba bannayuganda mujje nga mutegedde bulungi nti wano tewagenda kubeera wakuzannyisa. Abakozi b'emisango wano temusala kuba tweteeseteese munneeteekateeka etagenda bakkiriza kukola ku olwo. Wabweru wo tutaddewo military n'abapoliisi era emmotoka za poliisi zigenda kupaakinga mpitirivu ku makubo okwo okugaadinga munnayuganda ajja n'okufuluma mu kisaawe kino. N'olwekyo nyongera obbakakasa nti security y'ekisaawe kino twagiteeseteese bulungi nnyo era eri gguluggulu. Temusuubirawo nsasagge yonna. Tuyina crowd control team oba crowd management team bano nga baakuguka mu kumanaginga crowd era nga twakoze ration we tuba tugenda kubeera n'abantu emitwalo 3 ku olwo twetaaga ba stewards oba ba crowd control bameka. Tuyina hospitality team eyeeteeseteese obulungi to make you feel at home kubanga tukakasa nti munnayuganda ekisaawe kino Haji yakizimbidde ggwe era ku lunaku olw'omukaaga agenda kukibakwasa mu butongole nga bannayuganda. N'olwekyo tubakubiriza mwenna mujje mu bungi ku lwa Katonda n'ensi yange. Alright, tweyaziza ulire bayimbi yimirira jajja kakkanya muzeeyi bebekulu yakyogedde jajja ffe olunaku olw'omukaaga tusuubira ekyenjawulo ate kirungi. Fe omulimu gwaffe gwakubasesa naye nga ebiseera ebisinga ebyokubasesa tubiyiyizaawo, so musuubire ebipya ebirungi ate nga bingi. Era ku lunaku olwo twategeezeddwako nti tujja kuba tulaba alaba omukolo
so n'olw'ensonga eyo bannayuganda tubasaba mugule tiketi zammwe nga bukyali tusobole okujja mu kisaawe kino ekipya ekisaawe ekinnonovu ekisaawe matiribona kuba kati ffe abakirabyeko ffe tumanyi bwe kifaanana so mugule tiketi zammwe mu bwangu musobole okujja ng'obudde bukyali ate munyumirwe ku lunaku olwo n'okugattako ekyo omuzungu agamba who haven't seen it he has seen it atakirabangako yamala akiraba kale tubayita n'essanyu eringi tuli so excited tiimu eweddeyo Uganda yonna kyova omanya eri wano buli muyimbi buli comedian gw'omanyi ow'amaanyi ffenna tugenda kubeera wanera kivu baneefuna etikiti yo nga bukyali security eri ggulugulu sharinga ngegenda okubeerayo enkya kuba amagye gajjudde teri anyaga busimu ng'omutegesi bw'agambye ffe tugenda kukeera wano eno balinawo n'ebisulo ngenda sula wano eno paka lwa 6 nga tubalinze ndoza bush yajjo kinnyonnyola oba sandro n'akinnyonnyola abaana bakkirizibwa abaana muyinza baleeta emisa zigenda kubeerawo oyitiriza nnyo oli yakulumbye bebe yakulumbye kino ekisaawe kyali tekinaba kubawo nga bebe waali so tumuwe ekitiibwa jjajjaffe asinga ekisaawe kino emyaka kali munnange kyamaanyi nnyo jjajja bebe Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege ate mukadde akazindalukako. Webale nnyo bannange olunaku amanya ge Gonzalo Mayinja olunaku lwa 6 tetukyagamba nti nga lumu wabula tugamba nti ku Saturday ekirwa ne nakivubo kisaawe kino kiruddewo ng'erinnya bwe tukiwulira naye nze ndaba bipya kubanga ekintu ekifaanana kivu tubali tubiraba olumu ku TV olumu ng'ofunye akakisa n'ogendako eweeru nga gye biri naye twebaza hamu okuba nti atuleetedde ekintu kino ndi omu ku bagenda okuyimba naye ate nja kuyimba nga ate nange ndi mulabi kubanga ebintu ebisinga wano bipya mazima ekituufu twali kubidde ku mwami hamu mu ngalo ebintu bipya abayimbi tuli bangi mu bungi naye ate mulimu emizannyo mingi n'olwekyo nsaba abantu basobole okukeerako ate baveewo nga buyise tugenda kukola nze bwe mbanga nasimbudde kuyimba nnyimba nozamba nja kuyimba nzekka naye nja kuwaako bano babedde kula omukisa naye akole ki ayimbireko mu kisaawe ekirungi nekyo n'ebigambo ebyo mpita abantu nti mujje abantu batandise okusasula tiketi naye tukeereko ku Lwomukaaga tulabe mu nsi ez'ebweru ng'ate hamu asobodde okututuusiza e Uganda mwebale nnyo basebo ne bannyange Omukulu Ronald Mayinja nga tonnaba kuta kazindalo owulira otya okubeera nga ogenda kubeera omu ku ba artist be bawadde omukisa okuperforming olunaku olwo neesunze kyenyinza okugamba ndi mu kwesunga era naalisabye n'abantu bajje beerabireko ku kiki ekituabwe otuleeteddeyo obuzina obulala ng'oggyeko obukoona akagere kano nga uli amangi naye lwakuba mwe temusiima nja kwongera mukulu okusaba kwammwe basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebale ddala okujja wano okulaba nti ffenna tugenda kulaba ebyafaayo mu kisaawe kino era ekyebyafaayo olunaku nga lumu olw'omukaaga luno 1 June nja kusooka neebaze management eya hamu ne mukulu hamu yennyini neebaze mukulu Keti Bushington mwenna abategese okulaba nti omukolo guno gunyirira bwe guti tubeebaza nnyo n'okusingira ddala bateereddewo stage okugenda okubeera ebyafaayo okulabira ddala nga mulaba ku dansolo oli yennyini bwe mubadde muludde ebbanga nga temumulaba so toseka bushi nze dansol king okitegedde kyovalaba nsoosa abalala bagenda kuddako alright so mwebale nnyo mwebale ddala sina bigambo bingi wabula nina kapeera kenyinza obbalekera aka dansol kakasiza ddala nti showe kuba tekuli dansol artist era wabawo ekibulako kivolaba era banoonyeza dansol king of the dansol najja dansol kakomende kankambale kuba beteva mu bigambo natwala engule tawakana otyasti gwe tulunda byetwetagalanga Saturday mugenda kukiraba King Michael Wakabi mwebale nga leero oli muka what should we expect really Nwaji kutandikira ku Nyambala vocals abantu bagambe kiki tuba tusuubira
Of course sigenda kujja bwereere bannange, ngenda kujja nyambadde. Yeah, so you expect fire, of course, expect fire. Fenna tugenda kuba tubawa different arts. Fenna tugenda kuba tuzze kubawa byakabi. Ate n'ekisaawe naffe tuli excited, tetukirabangako wano. Tugenda kuba tuyimba nga bwe tulambula, bwe tulaba emizannyo. So, bingi. Bannange oba faya twamulese waka nga wano tundana kanoogi. Kale mu kaseera kano tuvudde saidi wali ng'oli agambye mbu ye king kakati kantu sawa bafana vampino omwana mumuwulidde babampeera akazindaalo manye abaana bano bakayiseeri jjajja w'abayimbi weefuge kuba bakatonda balaga weetuli wano. Bannyo bonna basobola tubalamusizza kyemira omanya kiri kimu nti bwe mutulaba emabega emizindaalo tuli ba mizindaalo tuli ba bigambo tuwandula buwandiso ku lunaku olwo bano abayaayi abagenda okuba nga bakuba bonna bali wano kati sikwadi ffe tugikiikiridde ey'ababi bonna bwe tulaba nomanya dansi olaba aweddeyo ate bonna baku platform nga bataddewo kuba kati ono event organizer kati bw'aba tuli wakati wano bakimanyi nti owayinza okubaawo kakokola tondeka nyuma naye nga era mayiko tetugenda ggere naye nga omukolo we gunaggwera ojja kuba otegedde nti ate zaddibwa ku bantu ate abaddala naye nga abatulaba mwana tubagala nnyo twesunze nnyo ffe twaranise okulambula twatandika luli ate nga bwe njogera ku kyajjajja owulidde omukulu Bebe Cool okitegedde gira biki kyekyo tuula katonda waraga tubagala nnyo eno sooka olindeko katini nnyo bannayuganda basuubire ki ekyenjawulo ku lunaku olwo kyobategekedde ggwe nga ggwe kamba kale ng'embuzi bwe zikaaba kyekyo kyennyini kigenda okuba wano zibannange ndi malayika walaga kampagire buwagizi batejja tubeewo okola olunaku tufune esaleesale wano manyani kabaka alijajja w'abayimbi vampino waliwo abuuza naye nga ddala okyayinamu lwaga wa musaayi tetwetaaga ate tigenda onoonye guteka butesi ngoma ffe tutandike butandisi wajja n'amajja tukkubirawo alright abantu basuubire ki ku lunaku olw'omukaga nze nga bwe nasiimye dahamu byategese saagadde kwogera kyama nze nzijira mu copa bagenda tuleeta abayimbi abamu tugenda kujja na copa byonna bigenda kuba byakwewunyisa bya kisaawe buli omu gula tiketi jangu tulina abayimbi bangi tulina bebe bantu nayogera n'abantu bano ate nga yandisoose okwogera n'abantu n'abakakasa tweyanziza nnyo tuyanzegera mukadde amanya bampita big size Bebe Cool ndi musanyufu okubeera wano wakati wammwe mwenna bannamawulire ne bayimbi bannange ndwawo ebiseera ebisinga okutuula n'abayimbi mu nnamba eno naye alhamdulillah tuli ffenna leero sookera ddala kanebaze ham olwa okututeerawo ekisaawe wakati mu kibuga n'okutwagalisiza omupiira n'okuba nti kati eno egenda kubeera volume yakubiri tudde okugamba nti tuddayo okuba nti osobola okubeera mu ofiisi n'osalawo n'okkirira ennakivubo n'olaba ku mupiira kino ekisaawe kya byafaayo lwa nsonga kizimbiddwa mu Nnayuganda ate nga tatunuulidde enfuna ye naye atunuulidde enkulaakulanya y'ebyemizannyo nze omu ku bannayuganda abazadde abaana era apushinga abaana b'emizannyo talese emizannyo gyokka naye era agambye nti ebivulu bijja kubaamu songa ennaku z'omwezi lumu oba katugambe okwosa enkya ku Saturday nsaba bannayuganda bajje mu bungi tukkirize okwesapootinga ekisaawe kya munnayuganda abasambiramu abazanyiramu bannayuganda omwami ono ataddemu esente nnyingi yayita mu bintu bingi mujjukira ebigambo waggulu ne wansi naye nsuubira nti atuukiriza kyeyali ayagala oba kyeyali asuubiza nti tufunemu nga bannayuganda sinolwekyo tetwerekerera twesapootinge ne bw'oba tosapootinga mizannyo gwe jangu ogambe nti naye omanyi omuntu ataddemu katugende tumuwagire
kisobole okuwa amaanyi abalala basobola okuzimba ebisaawe nga bino oba abalala basobola okuteekamu ne bakola ebintu ebiganyiswa ebiyamba abantu oba abantu abangi basobola okuganyirwamu. So n'olwekyo ennaku z'omwezi lumu oba Saturday eno, of course nze kyange ekyokuyimba tekiriko kabuuza, jjawo teeka wabbali kuba nze era abavubuka mbalaba mwesibanga bbiri kasita obeera ku big size ku stage y'emu ekyokola olina kumalayo kuba nze ffe ebyaffe bijja kuba nsuubira ne musawo ali mu kkubo ffe kasita tukwataganirako awo ku stage n'abavubuka tetukyabalekera bamudduwa bano paka bwe munawekinga sure nti amagulu gaffe gakoze ki gamenyese bya ddala. So n'olwekyo Saturday bya ddala abasembanga okubeera mu bivule nakivubo mubijjukira byabanga bya ddala. So bwobanga oleeta comedy gwe by the way nabadde ndowooza nti wali wadde oyimirira kuba munna atudde ate otudde tetukulaba. Egisaizi ogambye abaali mwalimbanga wano bali tebannanzaala ati nze kyobula nfuba okulaba nti bakulabe. Abaana abato representative abo yuyo mulabye n'ab'embuto security weri ambulance weziri okuzaala tewali buzibu. Ab'embuto ogamba ndawusi ab'embuto buli ali olubuto so basebe ate oba wali muwanga tomuwa buyambi. Ffe tuli abagaba obuyambi ku Saturday. Ekyokola zaala ebisigadde obitulekere. Wangi asooka alindeko sheggwe geno namusimba nga bamaze okunsasula emesa tonyingirya tomatozaala ate first born ayinza okusalawo. Sinolwekyo basewo ne banyabo tusaba tugamba nti bannayuganda tuyige omutima oguwagira ebintu byaffe nga bannayuganda. Nze ge ku sayidi eyo gye nyimirire ennyo mujje ku Saturday tutandikire awo era kijja tuyamba nga ekisaawe kijjudde nnyo kijja tuwa ekifaananyi ekirungi era okuva awo tulabe nti omupiira gunyumira mu kisaawe. Neyanzanyo neyanzeege tumiitinge ku Saturday mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Assalamu alaikum. Yange. Njogere Okay, salamu alaikum. Natudde kumpi ne bano si kyangu naye nga bambi mwebale nnyo okujja. Njagala okwebaza Haji Hamisi Kigundu okukola kino ekyamagiro mu Uganda. This is so big and njagala okuyita Abannayuganda mwenna mujje twewagire mujje twagale ekintu kino ekipya ekize mu Uganda. Waliwo mikwano gyange gye badde gigamba mbu abamu bagamba nti ennyingi kati nga njagala pagireyo abantu nga 2 ekitegeera bajje bayingire kubanga abantu ababadde baŋŋamba abantu mikwano gyange ne baŋŋamba ye complaint gye bawulira. So ne ŋŋamba njagala mpeeyo abawagizi aba music aba entertainment for Uganda nga 2 mujje mutujoining badde in fact mba supporting ne Hamis Kigundu as well wadde naye ati supporting. So I want to thank you everybody that came out today, and I want to call upon every Ugandan that day. Please, please, come, let's have fun. All your musicians are going to be here. Bonabe mwagala, buli omu wali, buli omu agenda kujja, have a peace, Nwaji. Everyone is going to be here. Just come. Thank you so much. Thank you so much. Berekereza akadde ne bajja wano mu bungi bwe buti musooke mwekubireko ne bannamawulire nammwe okukibeeramu okukijjumbira kubahaamu muntu. Nze bampita Wayne Abba gwe mumanyi nga Kiwoko, mutabani wa big size bebe cool. Omanyi oyo musajja wa kabi nnyo era muwa respect nnyo 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 nnyo. Kyova olaba nagamba sobola kukeera ku makya kulabika bubi mu bantu nga big size ye yanfula kyendi. Era nsaba ku katono kennina nange nsobole okuwagira hamu. Mbadde nsaba kagende ekisaidi y'abannamawulire kuba namwe bannamawulire balina abantu baabwe abatasobola kukwata $5,000 kujja kuwagira Kivulu. Ngenda kukwata akakadde k'essente ze tiketi 20 nziteekeyo ssaawa zino
zigende eri bannamawulire. Thank you so much. Everyone name representing Bills of Greatest. Mwewale nnyo okutuwa platform eno. Kyekinjagala okubagamba nti baddansa lasasini badde nga bonna bapreachinga gospel. Nakivubo Saturday teri kulinda kulala. Dansa olavuge. Yeah man. Mbungi okusooka nja kwebaza Hamid okutegeka ekifo kino n'okutuyita Mbungi entertaining abantu. It's gonna be fire mwena mujje sente si nyingi nga bagamba. According to what's going to be presented, sente ezo zimala because emizanyo mingi abayimbi bangi, so it's gonna be fun. Performing. I'm gonna be performing. Guy, mwogere erinnya naawe sia. Mudra naye agenda kuba nga ayogerako gye muli naye nga nze nange nja kuba performinga. It's gonna be murder. Mudra Manjule omwaka zindalo Manjule. Sebayogerako eri abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodi abeste lunaku lwero Saturday wedeso ababi bayogedde dda ababogedde dda omanyi generation next biki ankobebe kulu teka ku list biki list olwo nga omanyi challenging the other side nkuyitiriwe Dr. Jose the other side mbayimirimu akati nga refu siwe kiri afande tine just big up on yourself ate nga kwetulinga onagamba kiki Saturday abesi tekyensaba kagato tukaleke ki akagato kuba basajja nabo bali kali ate nga dawo abe nabo bali ku setulu so tubeeko ffenna inshallah basabusa muyingirewo bammeni Jewilanda Jewilanda ze njagala oyita bonna ba ex abafuna ku ssente ne bashuga mama ffenna tubeerewo ku ki ku Saturday. I love you so much. Thank you so much. Bakiveemu barapa bako ne babakyakuba fulemu betibwa omuwe gituulamu omusanga gye basseemu nga muli steady. I'm the baddest female rapper around town, Rachel Ray. Era nga mbayita ku lw'omukaaga kigenda kubeera massive naffe tugenda kubeera. Love you. Thank you so much. Yeah. Items nyingi kwa olunaku naye tugispreadinze in a 360 system nti tugenda kasavu kanyama olunaku lwonna. So tutandika n'okusaba ku makya then netudda ku netball netudda ku basketball awo n'endongo neekaabamuuko katini netudda mu kapiira endongo neekaaba netudda mu kapiira kookubiri endongo neekaaba netudda mu ebikonde endongo neekaaba netudda mu kickboxing endongo neekaaba paka ku makya. Abayimbi list yange badde yagaddwawo naye bagiguddewo ku makya ndowooza tuli 120 so far, so which means tugenda kuyimba lunaku ki lulamba. Mwabo si bayimbi bokka, tulina ba comedians, tulina ba DJs, tulina ba dancers, tulina ba MC, ba hype men and women, so entertainment eri 360. Production yo yennyini ndowooza muyingidde mulaba nti tukyasetinga naye twagezezaako okukola ekintu ekiri really world standard. Twagala gezaako kulaga ddala mutindo ekisaawe kino kyekisobola okukola in terms of events. Ku security nadda ku side yaffe abayimbi briefed ndowooza mudde obadde oyogera nabo abantu bammwe bicycle zimega bambi temujja omuyimbi yenna ali eyo bambi tambula n'abantu be bakugambye ate tambulira mu budde twakugambye toleeta gaali kubanga either gaali yejja tuswaza oba ffe tuswaze eyiyo naye ng'omu kufa ajja swala ate nga chance nnyingi nti eyo yejja oswala. So tukipinge discipline tukipinge ne time. Muyimbi essaawa ze bakugambye okuyimba zeezo kubanga tuli live ku TV ez'enjawulo tetugenda kukyusa broadcast schedules ezo, so essaawa buli muyimbi zeezo n'ennyimba ze bakuwadde okuyimba zeezo. Tetwagala bya bufuzi, tetwagala bya kwevuma, tuzze kunyumirwa. Ekirala bannaye buli muyimbi bw'oba ng'oli ku list y'okuyimba keeping a
basuubiza nti uganda wetuuse teri wano era nalambuddeko banze mu kulambula ebisaawe mbeera ntunulira ebintu ebyetagisa abantu okubeera buli sekishoni yonna buli sekishoni erina restaurant zaayo buli sekishoni erina amaduuka gaayo kitegeeza nti munda wano osobola okufuna buli kiweetaaga ate ekyasinze okusanyusa bannamawulire tukume empisa bannange ekyasinze okuwumisa obulungi ye health care gye bataddewo okulaba nti omuntu ne waba afunye obuzibu ne waba muwagizi muwanguwa kutuusibwawa mu malwaliro n'olwekyo engerageranya eyo gyensobola okugamba kiri nti ekisaawe kye tulina kiri ku standard entuufu eyetagisa ate ekisinga obulungi kyakyo kiri wakati mu bantu so ojjawo aspect ya transport noba ngaosobola okuva mu ofisi olekayo emotoka notambula mpola so kunze ekisaawe kirungi Yeah.